when you look at how it was in 2024 after the incident and how it is now, for me, when I was told you are going to Kiteza, I was like, where are we going to start from? Because I still have the other memories. Remember, I was here. I was among the people who came here first. And so I want to thank you, the government of Japan, through our ambassador, and our brother, the UN family, through UN Habitat, for the good work well done. Uganda eina plani na mutayika okulaba nga tugatta omutindo ku kasasiro waffe. Tufunye company eziwerako ate naffe munyini mu Uganda tujja kwerwanako okulaba nga tujja mu fertilizers, okulaba nga tujja mu ebintu ebiva mu biveera, naye tusaba bannayuganda okutuyamba mu maka okusortinga kasasiro. Ebiveera obiteeke byokka ebya plastic. Buyala sinagendayo nze nganze naye ebifaananyi n'abantu bange bagendayo. Tetwagala kulaba nga ate tufuna ekizibu ng'ekyali wano. Ensonga lwaki tugamba KCCA erabe nga butya bwe managing kuba bamaze okufuna training okuva wano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.